Obutambi bw'ekiseego mu Bannayuganda abamu abayina kumanya nga ba TikTokers mu ggwanga lyaffe erya Uganda buzzeemu. Wano nno nga tebutalizza mwana muwala Duushi. Nze simanyi kigenda tuuka ku lubuto lwa Duushi oluvannyuma lwa stress ennyingi ne depression gyalimu essaawa eno nti obutambi bwe obw'omu kisenge waliwo omuntu eyabutadde. Gw'olowooza Nsuubuga yali emabega w'okuta obutambi buno ng'alina ky'ayagala okutukakasa. Gw'olowooza olubuto luno kweri lwa Nsuubuga oba lwa Dr. Sefuko, olubuto luno lwani? Tujjukire nti nno Duushi yabaligako ewa Dr. Sefuko. Era Duushi n'alabikirako mu katambi akamu ng'ayina omusajja omulala gw'ayina. Tetwakoma ku ekyo Duushi ne tumulaba ng'azzeeyo ewa Nsuubuga. Lwandibanga olubuto lwa Nsuubuga oba bali mu nkaayana, ani taata lubuto, ani taata mwana, omwana waani? Kwaba abamu baabadde abaliga nabo ko bo ffe katuta obutambi kuba nze nsuubira buno obutambi Nsuubuga tayinza kubuta. Tasobola kuta butambi bwa mukyala we obw'omu kisenge. Gw'olowooza ki yenze Sheila Adita? Bw'oba obadde tonaba subscribinga ku YouTube channel yaffe, beera ng'okimanyi nti nno obutambi nga bwe bugenda kukusubwa. Gwe ng'omu ku ba members ku channel yaffe no tukwetaaga obeere nga okomentinga oluvannyuma olw'okulaba akatambi. Jangu okomentinge, ayagala okunkubirako, kozesa linki eri awo eya Instagram ofollowinge, onkubire ku video chat ngenda kubanga inkukwata, oyogere nange direct twogere ku nsonga emu z'oyagala twogereko. Temukkiriza bafere kubafera, temukkiriza bafere kubafera nga ne ku Facebook gyendi nkozesa Sheila Adita page. Jangu obeere nga onneegattako ate ye kikyo neegattaako tubeere nga tunyumirwa babiri. Wabula nga ate ebyavudde ewa mwana muwala Duushi, ba TikTokers abamu bayina engeri gye balabye obutambi buneeno. Katugendeko mu butambi bw'aba TikTokers abamu abataasanyuse ku butambi bwa Duushi obwafulumye ate tukomewo. Mwe baana mmwe muli mutya bannange? Ate kati we mulwawo okutrendinga mmwe bawala mmwe aba TikToker musalawo kutya bwereere bwammwe. Duushi weeswazizza nnyo okuta obutambi obw'ekiseego. Imagine oli lubuto osuubira okufuuka maama lwakuba oyagala okutrendinga n'ojjayo obwereere bw'abantu bakulabe. By the way, Duushi alina omusajja aweebwa ekitiibwa, naye bannange tugamba oba omusajja yatomera butomezi kintu kye. Kakati abeewabwe w'omusajja nga bakeera bali ku social media balaba muka mwana we yakula n'awola. Kyokka bannaye ba girl child mukoze omulimu, mwagadde okutrendinga ne mukunakuna zino likes. Bannange Duushi wakikoze. Abaana ku TikTok bawanda muliro bavumiridde nnyo ekikolwa kineeno ekyakoleddwa, era nga Duushi bamuvumye ebigambo bingi nnyo. Bannange abaana bavuma ku social media. Abaana bavuma ku social media, buuza nze Adita, abaana bavuma ate era nga basalira omusango. Abaana babuuzizza Duushi ekyakutuusizza ku kino oyagala fame oludde okutrendinga. Lwaki mukola ebintu by'obuseegu, ebintu by'ekisiru, eby'ekigwagwa olw'okuba nti mwagala kufuna fame? Ng'obutambi obwo mubuwulidde si bwange, nze nsiiba mbagamba wano eno nti bannange obutambi obwo bwe mba ntaddeyo. Kyova olaba mbateerayo amaloboozi muleme kugamba Adita yagamba. Nze saagalako kintu kyonna nti Adita yagamba, no, sikyagalira ddala. Njagala n'owuliriza obutambi n'omanya eddoboozi lyani eryo, ani ayogedde ABCD. Nze nzija wano eno just kukola analysis. Nze nammwe tukole analysis, twogere ku bintu ebyo ebiguddewo, birimu ensa oba tebirimu nsa, tulina kukola tutya. Nze nabagamba we are living a younger generation. We are living in a young generation. Buli kimu tukitegeera bulungi. Era everything that does happen kikakatako nga gwe omuntu worldwide okuwa endowooza yo. Era otubuulire bino ebintu ebikolebwa bisaana okukolebwa, abantu ababikola balina kukolebwa batya. Bw'obanga ye gwe ali mu eyo category oba ali mu eyo kaliba ey'okuta obutambi bw'ekiseegu, gw'omuntu wakikola okola ki? Byebyo ebintu bye tuteesa kuwabula. Siteekayo obutambi buneeno kuyomba oba kulwana
oba gezaako disrespectinga muntu oba kugezaako kulaga side mbi ey'omuntu no. However ng'obutambi nnyinza okuba nga mbutaddewo nga bugenda kulaga side embi ey'omuntu naye that's not what I mean in those videos. Nze nziteekayo tuyige, nziteekayo nga ffe abaana abawala tulabe ebizibu challenges ze tuyitamu nga ffe abaana abawala nti ebintu ebyo ebituuse ku duushi si bipya, buli omu bimutuukako, abaana b'obuwala bibatuukako bangi nnyo n'abalina amannya agasinga agaduushi. Let me give you names. Zari Hassan akatambi obutambi bwe obw'obusegu bwafuluma. Mwena bye yalinga akola mwabiraba, byalinga bya musenge nejjukira yabikola ne tubiraba nga si bipya nti byebyo ebintu ebikolebwa mu kisenge si bipya tubikola, naye byafuuka bitya okubeera ebyensonyi nti bifulumye ne tulaba embeera gy'abeeramu ng'ali mu kisenge. Ompulira bulungi. Omukyala Cindy Sanyu gwensinga okwagala batimu syndicate munansonyiwa nange nze omu ku bo njogera ku Cindy Sanyu. Ebifaananyi bye eby'obuseegu naye byafuluma ne bigenda public, ensi yonna neekola ki n'ebiraba. Tebyandibadde bibi nga bisigadde mu ssimu ye naye olw'okuba nti nno byafuluma abantu ne tutandika okulaba a different picture of Cindy Sanyu. Ompulira bulungi. Ebifaananyi byamweruka byafuluma munnamawulire mulamba atuula ku TV ne videos ze ne zifuluma. Videos z'abantu bangi nnyo muzirabye, ba celebrities bangi nnyo muzirabye, naye nga okuziraba kwaffe lwakuba ffe ebiseera ebisinga tutambula na kujajinga. Naye before you judge sooka oyige. Basarake mubalaba, basefuko mubalabye, bannakankaka mubalabye, bajowi mubalabye, n'abaana abalala babulaka mubalabye, n'abaana abalala butambi bwabwe nga bufumye naye obuyigamu ki. Nze kintu kimu kye nnyinza obbagamba nti yes, taking ebifaananyi eby'obuseegu tewali akigaana, you're free to do so. Okwekwata obufaananyi oba bu video bw'ekiseegu teri abugaana bukwate. We bugenda okubeerera obubi nga buvudde mu ssimu yo ne bubuna ensi yonna ate nga wali osobola obbukugira okufuluma. Wano we mbagambira nti omuntu wava nakugamba weekubisa ebifaananyi by'obuseegu mpe, weekwata ka vidiyo ng'okola bino mpe, kola bw'oti muganda wange sooka olowoozeemu. Vidiyo eno ngimuwadde nga tuli basanyufu. Twogera tukyayina ekitugatta. What if I wake up one day ng'ono omuntu tetukyakwatagana? Will my videos be safe? Bwe tunaakeera ku makya nga tetukyayogera tetukyali ba mikwano ebifaananyi byange by'obuseegu binaabeera safe? And you're free omuntu oyo okumulimba n'otateekako feesi yo ng'okola akatambi ako, n'otateekako feesi yo ng'okola vidiyo eyo, n'otateekako feesi yo nga weekubye ebifaananyi, okubeera ku safe side. Njagala manye endowooza yo nga gwagenda olaba akatambi kano. Ensigadde yenze Sheila Adita. Subscribinga, kwata ku notification bell, nkubirako ng'okozesa link, mbaagala nnyo.